Kalunga luwede tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda bya. People power. Power, power. Power, power. People power. Banange sijja babuza amasemu kyakuba mayite mwaffe bulungi. Naye tukyali balamu tukebalize Katonda. Tusembola tugenda Masaka kwerekera muganda waffe Ssegirinnya. Ekisookera ddala kyenjagala okubasaba muvuge bulungi. Muvuge bulungi kuba olugendo luwanvu, enkuba etonnye, ate tumanyi tulina n'abalabi abayinza okwagala otukozesa ensobi mu ngeri emu oba endala. Omwebereremu nga muvuga, bw'olaba muno ng'avuga bubi gwe kennyini mukomeko. Temuvuga bubi, abaana balina abavuga piki, tetuvuga genda kukola bukodyo. Olugendo olwo tugendako si lwa ssanyu. So sisuubira kulaba muntu yenna yeemondolera ku piki oba yeekyangira ku piki. Muvuge bulungi, tutuuke bulungi, tukomeyo bulungi, twolese n'empisa ku kkubo. Ensonga ey'okubiri, mukimanyi bulungi nnyo nti regimu ya Mwai Museveni ng'ekozesa abantu abamu abayinza okwerimbikamu ffe, baagala tuberekere muganda waffe mu buswavu. Baagala okola effujjo mu kuziika muganda waffe, okubika obuswavu bwabwe, okubika enkwe zaabwe, n'okugezaako okumakinga sure tibakakanya ekifaananyi kya Ssegirinnya. Njagala obasaba okukuuma empisa. Mukuume empisa, temukkiriza muntu yenna yenna basomooza oba baprovokinga. Naye ate era mubeere bulindaala okwekuuma n'okumakinga sure abaana bwe mugenze nabo tugenda bulungi, tukumawo bulungi. Mukuume empisa, temuwa mulabe yenna chance oba abo abalabe bakozesa. Abakulembeze bammwe nga babagaidinga. Njagala nnyo mu kuberekera Ssegirinnya tulage discipline. Ssegirinnya afubye nnyo okulaga nti abantu ba bulijjo Ssegirinnya abadde senior foot soldier. Afubye nnyo okulaga ekifaananyi ky'aba foot soldier, kati mwe muliwo ye taliiwo. Tutwale mu maaso ekifaananyi ekyo. Njagala baagaliza olugendo olungi, tutambule bulungi, tuvuge bulungi, tukume empisa, ate tukomeyo bulungi. Kama atukulembere. Our power. People power. Everywhere. NUP. Asante sana. Yongeza tena. Yali mukyangalanya kubaza essaawa emu n'agenda n'ategeka wali tenti bali mumenya kalituusa ye poliisi bagenda bakuba abantu bazze n'eno mu tenti. Ebintu ebyo bya bumenyi bw'amateeka. Tulowooza nti olw'okuba eno constituency ate abatuuze b'omu kyalo muno bamugoba olw'ebikolobero byazaabakolako, kati obuswavu obwo asazeewo ateeketeeka omukolo omulala ebbali asobole okulaba nga atabangulo konstituensi abantu be bamugobye. Naye kati olowooza ki ekibakikolebwa okukakanya embeera? Tusaba bannayuganda n'abakungubazi mwenna enteekateeka yonna yakoleddwa wano, era mwalabye bulungi onalebo bwe twamugye mu kibuga twatuukidde wano, buli kimu wekiri mujje wano ekaddugala wetugenda obeera, era obwedda weziri era pulogulaamu zonna weziri. Mpuuga byategese mpozi nga alinayo omukuuwa omulala gwagenda oziika, naye ffe tuli wano era tuli lwedde okulwana ne Ssegirinnya abadde munnabyabufuzi ng'alwanirira mazima. Ate lwaki bw'oba walya mu bantu b'olukwe oyagala nnyo omuntu afunire? Mpuuga alinga ayagala okuzimba ebyobufuzi bye ng'abizimbira ku mugenzi Honorable Ssegirinnya, naye ebyobufuzi bye ye yabyettira, yasalawo okolagana ne Museveni olw'obuntu obutinitini. Ekyokulala, bannayuganda mulina okukimanya nti bampuuga abo Museveni tasobola bakwatako kuba babayita bandya nabo. Akwata ku ffe bantu Ssekinoomu ababulwanyisa, akwata ku Ssegirinnya balinayo ensonga lwaki Ssegirinnya olwaleero mufuuzi kuba ye ategeera nti abo be balwanyi namige be bagenda omujja mu ntebe. Bannayuganda bandaba ne bakungubazi bannange, mbasaba tugenda mu kalulu ak'okulonda bino tugenda kukoma dde ogumiikiriza ekintu kino. Bamaama bakyawagira bakadde baffe bakyawagira gavumenti eno. Kino kyali kusanyudde singa abadde mwana wo nga gwe baziise.
n'otunula mu ntanda y'omwana wo ngenda kubasaba ku mulundi guno twekyalo ffenna tumanyi gye kivudde Ssegirinnya teyeefiiridde temwagala biwuya ne mumanyi eyassa Ssegirinnya mbasaba ku mulundi guno tugenda kukoma ddi okusirika bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa ekintu kiri kimu tuveeyo twogera eriko kwemanyi olina n'ekikyamu ku mutwe kubanga guno omulembe gwaffe okukyusa bakadde baffe okubalwanira bwe nsanga maama awagira gavumenti eno oba taata oba muzayi bannange gwe bino bikusanyula temulaba nga abaana b'abandi bafa baggwawo tugenda kusirika ddi tugenda kukomawo okusirika nalaba maama wa Ssegirinnya nga bamubuula ku kooti nga yeegayire nti bannange omwana wange mulwadde naye ng'abantu abo tebalinamu kisa gamba nti kabasaasire omwana w'abandi bamujja mukomera mpaka we bamusse. Waliwo bendabye bemulugunya mbusimanyi ababaka ba NRM tebalabiseeko okujja okupeyinga tribute ku maiti ya Ssegirinnya Muhammad aba NRM neŋŋamba onaalika eddagala gwe bakukwasizza omuzindalo mu byononyiza ebyokwemulugunyaako ne weemulugunya kuba NRM abatazze ku maiti ya Ssegirinnya ffe ate abeekawempe tuli basanyufu nti Ssegirinnya akoze ebyafaayo mu bulamu ne mukufa kwe tuli basanyufu nti akoze ebyafaayo mu bulamu ne mukufa kwe nti maiti ye yawudde obubizzi mu nte alkhabitha lilkhabitha ebifunkulifunkuli bitambula na bifunkulifunkuli kati toyinza kulaba ku maiti ya Rishias Muhammad Ssegirinnya ate osangeko aba NRM ku bulyazaamaanya bwe bakoze ku ggwanga lyaffe n'okubeera nti gavumenti yokoze obulyazaamaanya ku Honorable Ssegirinnya tebayinza kubeera waawo kati gwe yeemulugunya nti aba NRM simanyi tebazze wategeera ekigambo Ssegirinnya kye yayogera nti temuŋŋamba nti rest in peace muŋŋamba nti Ssegirinnya towummula fight hard kati ku maiti yago byeko emiziinaziina gyonna the Rishias Muhammad Ssegirinnya abo nga tebayinza kubeerawo ne guilty consciousness ebahontinga kati osoka n'otunuulira nga tonneemulugunya kuba NRM bayiro mpuuga wa NUP batugamba nti mu kufa kw'omuntu nti okufa kugatta abantu ababadde balina okugugulana kwonna mu kufa buli kimu kyonna basooka ne bakizza ebbali mpuuga wamulabyeko ku kitebe wamulabyeko ku kitebe naye nga twandisubidde nti kati mu kaseera k'okufa ebirala byonna tusooka ne tubiteeka ku bbali ti omusajja mpuuga eyakeera ku makya n'awoza omusango oluwoza lwaluyolu n'ajjayo omuyeekera mu kkomera twandisubidde nti oyo yandibaddewo teyalabikawo kati bwe tuba nga tetwemulugunyiza ku oyo kati ate twemulugunye kuba NRM gwayogera ebyo weetaaga edduwa okutali mukyere nze mbabuulira the Rishias Ssegirinnya maiti ye kasusa okutya mu bifuba byabo ababadde tebamwagala temuyinza kubanga mu bulamu temwamwagala ate mugaye nti munaamwagala mu kufa bwe yeesimbawo mu parliament yali yeesimbyewo ku kyaki akalulu yafuna akakake temwamwagala kati maiti ye okufaako kukasusa okutya mu bifuba byabo ababadde batamwagala bbanga lyonna ekyo tekitwewuunyisa Ssegirinnya is fighting hard temusembera waali bikhabitha bisigale eri mu bikhabitha Ssegirinnya is Rishias Muhammad Ssegirinnya maiti ye teyinza kusemberako bifunkulifunkuli yes ekyo bwe kityo bwe kiri kati ffe abeekawempe tuli basanyufu gwona kuwalaki mubuliddwa byakwogera ebyokwogera bibabuze ebituufu byokwogera bibabuze gwewe mulugunya kuba NRM butabeera ku maiti yani ya Ssegirinnya munywanyi yateera ebere mulindaala okwekuuma n'okumakinga sure abaana mwe mugenze nabo tugenda bulungi tukomawo bulungi mukume empisa temuwa mulabe yena chance oba abo abalabe bakulize abakulembeze bamwe nga babagaidinga njagala nnyo okuwerekera Ssegirinnya tulage discipline Ssegirinnya afubye nnyo okulaga nti abantu ba bulijjo Ssegirinnya abadde senior food soldier afubye nnyo okulaga ekifaananyi ky'aba food soldier kati mwe muliwo ye taliiwo tutwale mu maaso ekifaananyi ekyo njagala obaagaliza olugendo olungi mukuge bulungi
Tumempisa ate tukome bulungi kama atukulembera. NUP everywhere. Asante sana. Yongeza tena. Haya, moving time. All right, walikusama Uganda.